Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. Mbalamusaako nze Nnaalongo Nalubaale nga nsinzirwa no ku lusozi Kiwamirembe ebuga basese gye baliko Bassaalongo ne Bannaalongo n'Abalongo mwenna bassebo ne bannyabo mwenna mu biti byammwe mwebale kwekumira ku mukutu mwebale kwagala buwangwa mwebale kwagala byammwe kye kiseera naffe tuveeyo tulage nti mu butuufu twenyumiriza mu byaffe kubanga oluvannyuma lwa byonna ate era mulabye nti n'abaleeta eddiini ate bakola ebyabwe. Then gwe lwaki osuula ebibyo? Tosuula bibyo oba baagala bugoberezi goberera naye nga n'ebibyo binywezezza. Kati olwaleero mu mulamwa gwaffe guno ekikolo n'eddagala tugenda kulaba eddagala lyaffe egganzi eriyitibwa ekifuula. Ekifuula kino mu lunyaanyimbe kiyitibwa thuthi, abalala bakiyita Indian mallow. Tukozesa emirandira, ekikuta, ebimuli n'obusigo. Ekifuula ddagala nnyo era lijjanjaba endwadde ez'enjawulo. Omuntu ng'ayagala kugondako mu lubuto katugeze nti abadde ayinamu engeri y'okwesiba mu lubuto tafuluma bulungi, ekyo twakyogerako ne tugamba nti omuntu bwe yeesiba mu lubuto nga tafuluma bulungi, ekibumba kituuka ne kifuna obutwa. Obutwa obwo bubanga bw'olaba omuntu ng'anywedde omwenge afuna obusungwe, afuna akasungwira. So bw'olaba munno ng'afuna akasungwira sooka omubuuze mu mutima omulungi nti owaaye ofuluma bulungi? Osala bulungi ebyayi? Ayinza okuba nga kye kivaako akasungwira ako. Kale plant eno ey'ekifuula tugifuna yonna mirandira ne tukitemaatema ne tukaza ne tukisekulamu ensaano. Kati eno gye tuteeka ku mazzi agookya ne tuba nga tugikozesa okugonza mu lubuto. Ekifuula kijjanjaba ebigenge. Kijjanjaba ebigenge, abantu abalina ebigenge osobola okukozesa ekifuula okweyambayamba. Ekifuula kyongera amaanyi mu mubiri era n'okwongera ku basirikale b'omubiri, immunity n'eba ng'ebeera waggulu. Ekifuula kino tukijjanjabisa ennyingo ezizimbye. Zino ojjukira zitera okuzimba oluusi nga zirimu amazzi, naye kyonna kye kiri gwe kozesa ekifuula osekule osiige mu nnyingo ezo, ojja kulabawo enjawulo. Eriyo abantu ababa bawulira enkalamata buli kiseera. Newankubadde jjajja Musoke aleeta ensonga eno mu bantu, naye ate munaye oluusi buba bulwadde bulwazi nga bwetaaga kujjanjaba. Obulwadde nga sukaali nabwo buleeta that kind of thirst. Omuntu n'aba ng'awulira ennyonta tasobola kwebaka n'akeesa nga tanywedde mazzi emirundi egisoba mu 3 ekiro. So ekifuula kijja kukuyamba okutaasa mu mbeera eyo. Ebimuli by'ekifuula bikozesebwa okwongera ku bungi bw'enkwaso mu baami. Era ekimuli kino eky'ekifuula kikozesebwa okujjanjaba ebizimba ne ulcers. Abalina ulcers mwekwata ekifuula mujja kulaba nga obwo obulwadde mubufuma. Bw'oba nga ofunye ebikoola by'ekifuula n'obikolamu ensaano, ensaano eno n'ogitabula wamu n'ekinzaali, bijjanjabira ddala ebiwundu ebya buli kika. Obulumi obw'omubiri kabube nga buvudde ku infections oba okulungula kw'omubiri, ekifuula kigenda kujjanjaba. Eri abantu abalina embiro tukozesa obusigo obwo okubeera nga twetaasaako embeera eyo. Eriyo abantu nga balina ebiwuka by'omu lubuto
osobola okukozesa ekifuula n'ofumba n'onywa n'obeera bulungi. Okozesa eddagala lino egganda tekitegeeza nti tolina busobozi bugula zzungu, era tekitegeeza nti olwo tojja kukozesa zzungu, wazira oluusi tubeera mu byalo eyo ng'eddagala lirina okukolako liri lugendo, nga weetaaga ekintu ekyamangu ekisobola okukutaasa. Kye kituleetera okubasomesa ebintu bino, omanye ebiki ebikwetoolodde era bw'ofunawo embeera ey'amangu awo eyeetaaga okutaasa okola otya. Ekifuula kikozeseddwa okujjanjaba ssenyiga n'omusujja oguleetebwa ssenyiga. Osobola okukinywa emirundi egiwerako olunaku tekirina buzibu. Osobola okufumba n'oteekawo mu fulasikayo n'oba ng'onywanywako. Era ekifuula kisobola okukkakkanya endwadde z'amawuggwe, tuberculosis, abasinga mugita TB, bronchitis. Bwekasita olya nti tossa bulungi gwe fumba kifuula kyonna, mirandira, busigo, teekamu, fumba, nywa, ojja kubeera bulungi. Ekifuula kiyamba nnyo mu ndwadde zino ezirwala emmanga e Kampala. Ezo tuyita UTI infections ezo. Ekifuula kijja kuyamba. Singa osogola juice n'omugya mu bikoola n'obiteeka mu linnyo nga likuluma, lijja kusirika lyebakemukko mu butuufu ligambe mu butuufu ky'onkoze. Naye ng'osobola okufumba n'oteeka mu kicupa n'omanya nti wiiki eno ngenda kusenya naye nga gaalibadde amazzi, nkozesa gano genfumbye mu kifuula. Eri abantu abalwala ulcers naye nga ziva kuba nti munda mu byenda temukyali fluids zimala zitambuza mmere eno, kati ne wabeerawo engeri ya friction wakati w'emmere, naddala bannaffe abalya emmere enkalu, osanga omwana ali ku kichapati akiguunyuula, ali ku kigaati akiguunyuula. Kozesa ekifuula, kijja kuyamba okubeera nga ebyenda biddamu ne bisecretinga fluids ezo ezeetaagisa okutambuza obulungi emmere mu lubuto. Abalina piles, ekifuula kijja bakolera bulungi. Abalina gouts, mufumbe ekifuula. Bleeding disorders, oli awo bw'ogenda mu nsonga n'owumulamu n'oddamu, n'owumulamu n'oddamu, ekifuula kijja kukolera. Osobola okukwata ebikoola 3 ebinene n'obifumbamu ekikopo kimu, n'obifumbira ddala ne bikola amakkati eryo eddagala eryo, n'olinywa okusobola okutukuza omusaayi. Ekifuula kitukuza omusaayi. Era abakyala ekifuula bakikozesa nnyo okujjanjaba pimples. Ffeno mu buwangwa ekifuula tukikozesa ng'era bw'owulira erinnya eryo nti kifuula. Nzaala baana bawala, nandyagadde nzaaleyo omulenzi. Osobola okukozesa ekifuula. Eriyo eyakwefuulira ng'oyagala kumujjanjaba, osobola okukozesa ekifuula. Olina embeera gy'oyagala okufuula, kifuula. Oyagala kumanya bwe kikola? Awo ng'onkoonako ng'onkoonako ng'ombuuza maama ekifuula kikola kitya? Kale n'olw'ensonga eyo tweyune eddagala lino lituyambeko eri ebyo byonna ebituluma. Abaagala okulaba ekifuula we kiri awo mu kifaananyi kitambula awo ku screen,
musobole okukiraba era ne mukikozesa. Bw'oba olina ky'ototegedde tekigaana osobola okubuuza n'oba ng'oyambibwa okusingako awo w'okomye. Kale bannange mbaagala nnyo bassebo ne bannyabo, kambasabire Omutonzi abakuume, abasaasire era abaagale. Weewaawo.